eya International Crimes Division Wandegeya olwaleero ekakasizza obujulizi bw'oludda oluwaabi mu musango gw'okutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi. Kkooti ekakasizza nga abawaabirwa basatu okuli Kibuuka John agambibwa okufulumya essasi eryatta omugenzi Masajja ge John ne Nasuru Abdallah Mugonole nti balina omusango gw'okwewozaako okusinziira ku bujulizi obw'oludda oluwaabi. Kyokka mu nsala ya kkooti eno bano ebaggyeko omusango gw'obutujju oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okulemererwa okuleeta obujulizi obubaluma. Regarding the charges in count 1, it is the finding of this court that the prosecution has not adduced sufficient evidence to establish prima facie that the killing of Joan Kagezi, the intention of the accused persons was to influence government or a section of the public. The evidence presented by prosecution clearly shows that the accused persons committed the act simply for financial gain. Accordingly, charges in count 2 are dismissed and the accused person in count 1 are dismissed and the accused person are hereby acquitted of the same. Bano kkooti egambye nti okutta Kagezi kigendererwa kyabwe byali byanfuna nga tebalina nsonga ndala yonna nga Kibuuka John agambibwa okutwalira banne eddiiru yasooka kubasuubiza obukadde 2 ez'obuliwo n'oluvannyuma nga buli kimu kiwedde nga yabasuubiza ensimbi endala obukadde bwa $2 nga kyokka nti baaweebwako emitwalo 55 buli omu. Testimony is that before the act they received Uganda shillings 2 million and were set to receive another 200,000 United States dollars after completion of the killing. The prosecution evidence was therefore that the accused person's intention was derived from the monetary reward they were set to receive for the killing. Kkooti ereetegeeza nti alipoota y'omusawo Dr. Mali Mutumba yakakasa nti omugenzi Kagezi yafa oluvannyuma lw'okukubwa amasasi nga n'agamu gaamusangibwamu mu mubiri era nga bawaabirwa bakozesa ekisi eky'emmundu. Measuring approximately 2.5 centimeters and several bullet fragments were recovered from the deceased's body. This evidence was corroborated by PW24, who confirmed the presence of gunshot injuries on the deceased's body and the recovery of the bullet head. Kkooti era ekizudde nga bawaabirwa beekubira n'okwogerezeganya ku masimu mu kiseera ettemu eryakolerwa ne mu kukola omupango wonna nga bapanga era nti baasooka kweteesa n'okwefumitiriza ku kikolwa eky'okutta omugenzi. Ensala eno abalamuzi bonna ababadde musango guno basizza kimu nga nkuyege nti ddala obujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi bumala abavunaana okwewozaako. Court finds the prosecution has adduced sufficient evidence to establish a prima facie case against the accused persons on the offense of murder in count 2. Accordingly, each of the accused persons has a case to answer in respect of count 2 of murder. The accused persons are each put on their defense. Abalamuzi bano kuliko Andrew Bashayija, Duncan Gashwaga, Joyce Kavumanu, Richard Wejuli Wabwire. Abalamuzi babagambye nti balina okwewozaako era ne babalambululira engeri 3 ze balina okwewozaako okuli okwewozaako nga balayidde obutalayira n'okusalawo obutabaako na kye boogera era ne basalawo okwewozaako nga balayidde. Have a right to give evidence on their own behalf by giving a sworn statement. If you choose that option, you will be cross-examined by the prosecution. You also have a right to keep quiet because you are presumed to be innocent and the court will only take the evidence on record. Abalamuzi omusango guno bakutadde ngenda kusoma mwezi 13 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno era nga bakutandika okwewozaako n'okuleeta abajulizi baabwe mu musango gw'abavunaanibwa. Joan Kagezi Namazzi yattibwa ngenda kusoma mwezi 3 omwezi ogw'okusatu omwaka 2015 ekiwaatule mu bitundu by'ennakawa akawungeezi bwe yali ngadde ewakaawe era nga mu kiseera bwe baamuttira yali mu musango ogw'abaatega bbomu mu 2010 omwafiira abantu abaali balaba omupiira ogwa World Cup ogw'akamalirizo nga bbomu zino zaategebwa ku Kyaddondoola Kirabu ne Kabalagala ku Ethiopian Village. Abaamutta baali n'emmundu 2 magazine 3 nga zirimu amasasi 9 era oluvannyuma lw'okumutta bano baddukira ew'omusamize Kayunga okusiba omusango nga kyokka oluvannyuma baakwatibwa nga wayiseewo emyaka 10. Oluvannyuma twogeddeko n'omwogezi wa ofiisi essaabawaabye emisango gya gavumenti Jacqueline Okuyi n'annyonnyola ku musango guno n'ensala ya kkooti. That all the accused persons have a case to answer in respect of the murder charge against them. So basically what happened is that the court found that the prosecution had adduced sufficient evidence to prove all the ingredients of the charge of murder against them. So the accused persons will be required to give their defenses
in court in respect of that particular charge. Aniti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.